Always some improvement. The appetite never come out. Cabbage. Mata magazi mamba dagala. Mulyango appetite yaze. Yes, ndaje namukuba. Okay. So it's okay. Bakubira. Stewart.
tebazijanja but kusabe katonda zino Tuzi kigenda eri representative wa tuli wano specifically mumaki kyemuzzeewo tuze okulaba mukwano gwaffe omuyimbi w'eggwanga ebinulago nze amannya gange amanya gange Selector Reason era nze manager wa omukulu Don Mugabi ataliwo saawa zino mu ggwanga naye nga Uganda right now ali Turkey alina emirimu gyakwasaganyako yafunye story about omuyimbi waffe ow'eggwanga Evelyn Labu nemukwatako akwegamba netugezaako communicatinga nalaba nti kimukutteko nnyo alina okubeerako n'embeera gyakola ki gyaterawo omuyimbi Evelyn Labu kwe kusindika ttiimu nti tasobodde kubeerawo ye nga ye nagamba nti n'atutuma like ttiimu nga bwe mubalaba tujje tubeereko n'embeera gye tuteerawo mukwano gwaffe mwannyinaffe Evelyn Labu. Olwaleero tusazeewo ne twesitula ne tugamba katujje tumulabe era alina obubaka bw'asindise eri mukwano gwaffe Evelyn Labu asindise obubaka era obuyambi bwa miliyoni 2 weziri mu kaashi si za kusuubiza za kaashi era n'ayongerako n'agamba nti bw'anaaba akomyewo ye nga ye ajja kubeerako n'embeera era still takomye ku miliyoni 2 na kusindika ttiimu ye yokka naye yeekeni bw'anaaba akomyewo mu ggwanga era kyemmanya anaatera okukomawo tujja kuba tubategeeza bw'anaaba akomyewo mu ggwanga tujja kukomawo era tulabe munnaffe embeera eneebeera etuuse naye nga zo sente zino miliyoni 2 omukulu zasindise okuyambako si kunoonya mawulire naye omuntu yenna bw'aba alina kiba kitegeeza ate bw'alaba omuntu ali mu bwetaavu ng'alina okwo kwe yasinzidde mukama wange Don Mugabi kwe yasinzidde ogamba nti kanziruukirire mukwano gwaffe era omuyimbi w'eggwanga abeereko ne kaafuna kuba saawa zino mulwadde takyakola tosobola mulaba ku stage nti agenze kuyimba tekisoka so n'agamba kateekeyo just akantu kana katono yes kyekyo kyembagambye nti mububaka bwe antumye okubagamba nti bw'anaaba akomyewo tujja kweyongera era tujja kudda wano tulabe mu mukwano gwaffe embeera n'abeera alimu era kijja singawo Yazanye mwami Don Mugabi Anthony
because kigenda kuyamba kinene. Right now I'm not a private doctor. And I was up the German, so you might have expensive it is. And as the weekend, so it's not very easy. In a thing of saying, Kituufu. kiyamba wakati mami daddy, you know. But you know, the dead boy. Na ila ne wimali mobuni ne katuleka kwanzikana ziko. But anyambye ko bambi. Neba dada. Na people abroad. Ababesi. The fans bambi. Ngambe no kontela mu ticket banjo ade. Kitegera. Amba na. So I want to another in this trying moment. But I would have another bagamba, no come over zero. I got on that today. I stand on my feet and come out. I tell them, but this time, come out. Yeah, because I got another 7 to be. Light. And the 7 to be na story to the gym is a joke on that. Although, what did I become now? 245. Wanga ikonrabo. Nabasawunganda babakaddo kundako bulabakaba. Ustegede ngamba batina kanengi. But sagwa mani ngamba. Atanda shuluze nakutegeka go manjoza. Nankomya wali bateka oxygen. Mbera bancha do pakakati. N'omutima guno gwali nali sisa bulungi bwenti kati olaba nga nkomawo omutima guno bagamba gwazinga bagubeera gutya manyi baguzinga nosawo obi nobalikomberawo ne banamulire bonna ndowooza wadde ogamba abantu benazisubira abantu nga Juliana abantu batawulize nga Juliana naye naavaayo bantu bangi bambi bantu banfuddeko sijja gampe banfuddeko katonda yekayikayika butina okuleka esigaga bakayingira dramakutal sente miliyoni 2 okuva ew'omukulu Don Mugabi Anthony. I had said some come and go, man, but then being down for 5 months isn't something easy. No kulia, no kula bila, when I had to find out what we about to jana, dagala, injury, it's not very easy. That's why I went on never get it's alright. Come out, deserve me, don't even sound. Yes.
tamanyi nebulabika bujja kuwona bulabika buwona n'emitima biwona babijjanjaba ne biwona kika kyakatono bwentambula okanga wano paka wali kamata benako bava kulima mayiro kati wendi natere